tubiguddemu era tubitegedde waliwo olukwe olugenda mu maaso mu paalamenti y'eggwanga era ng'ono lukulembeddwamu omukyala Anita Amongi awamu n'omukulu Mathias Mpuga Nsamba n'omukulu omulala yuno ayitibwa Norbert Mau bali mu lukwe lw'okulemesa Honorable Ssenyonyi ku bwa Leader of Opposition era nga amawulire agayitawo gatulaga nti omukulu Mathias Mpuga Nsamba n'omukulu Speaker Parliament omukyala Anita Amongi bali mu kulya omusimbi omuyitirivu era nga bali mu kuyisawo ddiiru ezimu. Bino ebintu bibadde byekwesekwese tubadde tetubiraba tubadde tetubiwa budde tubadde tetubiriiko naye nga maganda bange kyenyinza obagamba n'okubategeeza nti bano balina omupango gwabwe munene nnyo era bali mu kulya akasimbi kaabwe. Baganda bange ensonga eno tugitwale nti y'amaanyi tugitwale nti nno nsonga nkulu nnyo tugiteekeko amaanyi ate era tugiteekeko essira. Bano balina ekintu ekinene kibali mu kuyisaawo tubabuulire byonna bye bali mu kupanga tubimanyi byonna bye bali mu kukola tubimanyi ate era tubalaba. Speaker Parliament n'omukulu Mathias Mpuga Nsamba byonna bye mupala okulemesa Honorable Gy'obwa Ssenyonyi tubimanyi kye tuyinza obagamba n'okubajjukiza nti tubimanyi ate era tetubatidde mubikole naye nga tubimanyi. Bannange abantu balina enkwe gw'olowooza nti naali naffe munnange naye alowooza bibye gw'olowooza nti naatuliko munnange naye alowooza bibye. Naye oba bannayuganda bannaye abantu baagala ki? Byewuunyisa Mpuga tubaye tetugusuubira ate mu eyo version ne kati version yo tanso giraba version gye wagiddemu tugiraba by'okukutana nabweru bweru ddiiru muziyisaawo tubalaba tubimanyi naye mujja bisasulira. Okay, ngenda kukubamu ku tooki ku musajja gwe bayita Katikkiro Charles Peter Mayiga newankubadde mmwe mukuyita kulumba. Nze nja kusinziiranga ku statement z'akoze nzije nzivuunulira abantu bazitegeere bulungi kubanga ku mukolo gwe yabadde ayina ebintu bye yayogedde bye yagambye abantu n'abakyamuukiriza bambi ne bakuba endulu nga nabo tebamanyi. Yabagambye bw'ati nti abababba amataka mubaleke babbe ettaka tebajja kgenda nalyo mu buveera. N'agamba nti Obote yali simanyi Tanzania ne bamugamba Mmengo ekomyewo. Naye kankubuuze Charles Peter Mayiga, Mmengo yakomawo etya? Lwaki tewabagamba nti Mmengo yakomawo nga Baganda bamaze kuyiika musaayi kumpi 500,000 e Luweero? Lwaki tewakibagamba ekyo? Ekyo soko kimbuulire. Eyo ansa ngikulekedde. Gwe omu ku bantu abatambula ng'ogenda mu bitundu ebyenjawulo ng'ogamba abantu nti mukolagane ne gavumenti eriko muganyulwe mu by'obugagga by'eggwanga lyammwe. Ezo statement zizo nze njagala nsinzire ku statement zokka. Gwe nnyini zo omanye bw'ojja osigera gwe kennyini wagamba abantu nti mukolagane ne gavumenti eriko muganyulwe mu by'obugagga by'eggwanga lyabwe naye nga gavumenti eriko yebabba amataka. Okitegedde? Gwe Katikkiro okozeewo ki ku gavumenti eyo okusobola okuddizibwa ebyammwe afuta kubanga Museveni ayagala kuzza mutabani we era ayagala mutabani we yabaddako kati mutabani wa Museveni gw'olinda ajja kuwe ebyakubbibwako kitaawe. Jangu ombuulire njagala ojja onsomese ffe twagala kuyiga mutugamba tubavuma naye nze njagala nsinzire ku point okozeewo ki Museveni ogenda kubanga gw'olina ettiimu etabulatabula abalwanyisa Museveni era ye gw'ogipikamu. Radio ne TV zoddukanya ezo CBS ne simanyi ne BBS zonna ze zibeerako amawulire agakuba enkyukakyuka abantu abagezaako okusitula amaloboozi gaabwe okulwanyisa omusajja ababba. Kati ebyaffe bigenda tuddizibwa bitya? Tuleke Muhoozi Museveni agende Muhoozi ajja bituddize? Kyoyagala otugamba? Katikkiro njagala nkubuuzeeyo ekibuuzo.
omanya abasajja be bayita oba abantu be bayita ba Red Indians be bali banyini America genda obabuulirizeeko genda mu America bakubuulireko ekyalo gye bali ababalumba bababba amataka gaabwe n'okubatta ne babatta Museveni kye kimu kyatukola ewaffe baganda baffe bafa buli kaseera yagamba I shall crush those enemies bwate bwe yakyogera nga bwe twabakulashinga mu biseera ebiyise ekyo kitegeeza ki nti munaatandikirawo okubanja nga muli mu ntaana nga babatta buli kaseera lwaki muakitinga mu mbeera eri nnomo muakitinga nnomo mu mbeera eri abunnomo nze njagala nsinziire nga ku pointi zammwe gwojjozi defending lwaki ogamba nti nkuvuma era nkuyisaamu amaaso nga nina pointi kwenyimiridde ezo zo zinzire saawa zino mutunze tunze buli wamu mutunze tunze buli wamu kati nze nina ebyobugagga byange omwana wange muto wa myaka 4 banzise babibbye omwana ow'emyaka 4 n'atandikirawo okubanja byatamanyi muleme kusiriwaza bantu muleme kutusiriwaza mbweno gavumenti emaze mu buyinza emyaka gigino gigenda mwana nga tekoleddwako ku nekulaga nti ebeera mu buyinza so tight like a virgin nga tekoleddwako ku tebagyeyimbye yadde gitwala olwaleero eri mu kutukakasa ffe bannansi baayo mbutemanyi baani bakola bulumbaganyi bwa mundu ku bantu ng'obulumbaganyi buno obadde bukolebwa for the last 10 years if I'm not mistaken ng'abantu battibwa in the same manner ebyo nga wabiguzaani mulimu abatayinza kubikkiriza ebyo mmwe abantu ne babeera nga balumbibwa mu mana y'emu emyaka 10 egiyise ng'abantu oli bajje ne bamukuba ebyase mu mmotoka olwaka pikipiki n'ayitamu n'agenda mbu temumanyi era nga temufunanga mechanism gye muyinza kukozesa kukurakinga down bantu bano. You cannot fool people. Bwe mubanga mmwe mutugamba mwayingira obuyinza n'emmundu 7 kitegeeza mumanyi kye kitegeeza omuntu yenna okuba n'emmundu nga teri mikono gya gavumenti mumanyi how dangerous emmundu kyesobola okubeera nekyesobola okukola kubanga okusinzira ku njogereza muga mwakwata obuyinza mwatandika n'emmundu 7 so temuyinza kubeera nga muli eyo comfortable nga mwebase nga waliwo abantu abayina emmundu okumala emyaka 7 ne musigala nga mumudde bumuzimbu ne mwebaka ne mubeerayo ku mulugube gwe muyina ku buyinza nga mumanyi n'amakubo mwe mwayita nti emmundu eyo ye yabaleeta mu ebyo bye mulimu bye mutayagala kuvaamu mumule buwummuzi mugaye nti okuttibwa kubeerawo tukyanoonya lipooti tetumanyi baani batta bantu mmwe mutta abantu olw'ebigendererwa byammwe so pikipiki n'ayitamu n'agenda mbu temumanyi era nga temufunanga mechanism gye muyinza kukozesa kukurakinga down bantu bano. You cannot fool people. Bwe mubanga mmwe mutugamba mwayingira obuyinza n'emmundu 7 kitegeeza mumanyi kye kitegeeza omuntu yenna okuba n'emmundu nga teri mikono gya gavumenti mumanyi how dangerous emmundu kyesobola okubeera nekyesobola okukola kubanga okusinzira ku njogereza muga mwakwata obuyinza mwatandika n'emmundu 7 so temuyinza kubeera nga muli eyo comfortable nga mwebase nga waliwo abantu abayina emmundu okumala emyaka 7 ne musigala nga mumudde bumuzimbu ne mwebaka ne mubeerayo ku mulugube gwe muyina ku buyinza nga mumanyi n'amakubo mwe mwayita nti emmundu eyo ye yabaleeta mu ebyo bye mulimu bye mutayagala kuvaamu mumule buwummuzi mugaye nti okuttibwa kubeerawo tukyanoonya lipooti tetumanyi baani batta bantu mmwe mutta abantu olw'ebigendererwa byammwe so ebyo mbisiriwaze balala tebayinza kubanga bakola obulumbaganyi ku bannansi okumala emyaka 10 nga temufunanga mechanism kukurakinga down bantu bano nga ne bwe ba telecommunication company bwe manya nti airtime bamubba bati ekola system upgrade bwe ziba banka for the safety of sente z'aba client bakola system upgrade sente z'abantu zireme okubulankana mmwe gavumenti eyajja mu buyinza n'emmundu 7 mbu waliwo abatta abantu n'emmundu bababuze era temubamanyi ebyo mujja biguza balala mmwe mutta abantu kati bwe tudda ku incident ya bugingo ssebo olabye obulumbaganyi bw'omundu bwe buba bwe butyo bubeera omusajja bamulumbaganidde
mukafa akalaga nti tekali nnyo bize ne bakulaga abakoze obulumbaganyi akapikipiki kasigadde ne mundu yasigadde nga kigambibwa mbu nabo battiddwa ebitannabakakasibwa okusinziira nze sinabikakasa wadde byogerwa naye mukafa akatali bize era mukafa akatali bize ate nga n'omusajja emmotoka yeeraga nti teyamamiriddwa masasi mangi nga gamamirirwa yiyo naye wabaddewo bakirolo babaddewo mubalaba okusinziira ku bifaananyi ku crime scene wabaddewo bakirolo naye ku incident ya Bugingo emmotoka yewe yakubwa amasasi ago gonna ye yekka ye yamanya ku bulumbaganyi bwe ne Frank Gashumba asula ebbunga ye yabimanyako be babimanyako abantu aba babiri era tabakuba Gashumba nti yatuga tetwanditegedde nti ebbawala kata waliwo amasasi agaavuga naye owebbunga ye yannyonnyola obulumbaganyi bw'omundu ng'abasula ebbawala kata mu kafo akali bize nga bwe mukalaba bo tebamanya ku masasi agaavuga agaali amayitirivu bwe gatyo very funny and interesting mwe basajja muyina kuba munda wadde akasajja kabeereyo ne keekyanga ne kanyiiga kanyiivu singa batuyamba ne bakwasisa ku mateeka omuntu akeera ku makya n'akuvuma n'akutisa omuntu n'akusibisa omuntu n'akuteekako agantu ffe tetunnakugambako nti gwe watta omuntu ffe tewakugamba gwe suspect kati olaba otandise okweyogera nti gwe watta omuntu ffe kuba munda wadde akasajja kabeereyo ne keekyanga ne kanyiiga kanyiivu singa batuyamba ne bakwasisa ku mateeka omuntu akeera ku makya n'akuvuma n'akutisa omuntu n'akusibisa omuntu n'akuteekako agantu ffe tetunnakugambako nti gwe watta omuntu ffe tewakugamba gwe suspect kati olaba otandise okweyogera nti gwe watta omuntu ffe tukugamba gwe suspect kati gwe watandise ojja kubyogera era kijja kuba lumu oli awo omuzimu gukutembe obyogere katuuti naye gavumenti eno oba eri sitole ki gavumenti eno nze sitegeera eri biki mbweno gavumenti emaze mu buyinza emyaka gigino gigenda 4 nga tekoleddwako ku nekulaga nti ebeera mu buyinza so tight like a virgin nga tekoleddwako ku tebagyeyimbye yadde gitwala olwaleero eri mu kutukakasa ffe bannansi baayo mbutemanyi baani bakola bulumbaganyi bwa mundu ku bantu ng'obulumbaganyi buno obadde bukolebwa for the last 10 years if I'm not mistaken ng'abantu battibwa in the same manner ebyo nga wabiguzaani mulimu abatayinza kubikkiriza ebyo mmwe abantu ne babeera nga balumbibwa mu mana y'emu emyaka 10 egiyise tweyanziza nnyo omukono gwaffe bakwano baffe mwebale ate kwogera ebigambo birungi bwe batyo ebizimba abantu ebituzzaamu amaanyi era bitukipinga nga tutambula baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza kyagali awamu geegaluma ennyama era agatambulira wamu gegagenda tufuula abawanguzi tutambulire wamu tulabe nga tutereeza eggwanga kulwa katonda n'ensi yaffe tusuubira nti tujja kufuna eggwanga eddungi ate era etteefu weewawo bingi weebiri bingi bituukawo naye tusigale nga tuli bumu era tusigale nga tukwataganira wamu tulabe nga tutereeza eggwanga ne byonna ebyonooneddwa abo abayinoonyeza ebyabwe